Abawagizi ba NUP abakwatibwa ba political prisoners baleeteddwa mu kkooti. Naye nga tetunaba kubanga twebuuza omulamuzi agambye eki oba ki, of course agambye babazeeyo. Kakati bano munnange Bobby Giant, Olivia Lutaaya, Eddie Mutwe babaddeko bonna nga bonna babaleese, bonna bali ku musango omunene ogw'okubeera nga bakuba parade mbu yeefaanaanyiriza ey'amagye. Naye kyendabye Olivia Lutaaya alabika bonna n'abalala nga bwe bazze Bobby Giant bonna tebali mu mbeera mbi okutwaliza awamu. Ekyo tujja kugamba nti Mukama yeebale. Eddie Mutwe gwe ndabye nga yatambuza still omuggo gw'abalema, naye nga Olivia Lutaaya, Bobby Giant n'abalala ne Eddie Mutwe yekka newankubadde ng'era still size teyeesaze. Naye biki ebibaddewo nga babaleese nga bwe nkutegeezezza nti of course omulamuzi agambye babazzeeyo, naye bazze bonna bayimba kimu, tuliyambala engule. Obubaka obuzzaamu amaanyi bwe kiba nti n'abasibe mu kkomera balina essuubi, ate ggwe munnange ali eno. Olivia Lutaaya gwe sirabyeko mpingu oba ndabye bubi, naye bano abasajja Eddie Mutwe babadde batambulira mu peya nga bonna baliko empingu kugamba nga babagasse babiri. Okulika mpozi Bobby Giant ndowooza ye abadde kuzize yekka, ndowooza tebalina gaweza mugatta naye. Naye nga ye munnange bw'atyo bw'alabise oba bwe batyo bwe balabise. Kakati wabaddewo akavuvuŋŋano mu kkooti era nga Olivia Lutaaya yabadde agugulana n'omuserikale omu eyabadde ndowooza agezaako kumusikaasikanya. Naye kwegamba okusinziira ku mbeera nga bw'eri, obuvumu bwe bakozesezza bw'amaanyi era balaga nti essuubi balirina ddene nnyo nti ekigendererwa ekyabakwasa nti essaawa yonna bandikituukako kwe kununula eggwanga lyattu lino Uganda. Mu kkooti nga bonna bawooza kimu mu londambuleera, newankubadde wabaddeyo akavuvuŋŋano era nange ebikuwa nga bwe bibadde. Kyendabye nti bakambwemu tebasalikako musale, tomala gabamanyiira, kitegeeza tomala gabatiisatiisa nti embeera ey'okutya ey'okukubagana kwegamba omuntu okubeera awo ng'ali ku bonkenke olw'okuba ali mu kkomera, bano ate balaga si embeera oba oli awo gye balimu newankubadde ng'ekkomera terimanyirika, naye nga bo muganda wange obuvumu bwe balaze bw'amaanyi nnyo era nga bonna
munnange bawoze kimu mulonde Umbrella. Already Mufumbiro, Waiswa Mufumbiro newankubadde nga ali nominated tagenda kusobola kulonda kubanga bwe bajja okusaba bail gye buvuddeko ate bayongerayo dirwana adda mu kkomera mu kooti bagambye ennaku z'omwezi nga 21 guno omwezi kiba kitegeeza tujja kuba twamaze dda okulonda era naye ajja kuba yamaze dda okulondebwa nga member wa parliament tyanagenda okudda mu kooti ajja kudda nga member wa parliament. That's what I know. Era ng'ekyo nkikakasa nti already ye awo yayitawo dda kwa bannayuganda obamanyi already baatuleetedde omusajja gwe sitegeera yabadde ayogera basema Makindi owa NRM gwe baleseemu ku bwa meeya wali Makindi bannange. Uganda oli mwe ebyo abakama kye yeekoze nkoko ekikola baana baayo naye byonna babikole abaana babasibe be bajja mu lukano babajjemu tekigenda kubataasa muganda wange kubanga we twogerera essaawa eno abantu bamalirivu nnyo gwe nga boolabye abaana abo gwe tunuulire abavubuka bangi nnyo bwe mba nnyumyako nabo bakulaga nti bamalirivu nnyo era ku guno omulundi abavubuka baategedde nnyo omugaso gw'okubeera munnayuganda omugaso gw'eggwanga lyabwe ekintu ekyo kikulu nnyo okusomesa abaana nti eggwanga teririna kuzannyirwako teririna kubeera mu mikono gy'abagwira eggwanga lirina kubeera mikono gyaffe bannansi tetugenda kukkiriza era gwe bw'olaba omuntu yenna nga ali awo yeesesasese nalabye wano pasita Bugingo atudde ne pasita Ssenyonga bwe batakwatagana naye nga banyumyanyumye butonotono era nga baseka kirabika ndowooza era okubatuuza bombi babagambye tetwagala kuddamu kulaba nga muyomba tetwagala kulaba kuddamu naye Ssenyonga ng'ayina ennugu baaba naye nabalabye banyumya baseka bwe batyo nga bonna ekibagatta kyekyo kubanga awo batambulize ekintu kyabwe bo balaba nti Museveni yabaleetera okubeera nti batambuza ekintu kyabwe mu ngeri yonna naye waliwo omwana eyagambye nti yabuuziza ekibuuzo naga nti abalokole balinga abagamba nti Bobi Wine avuganya na Yesu. Bobi Wine tavuganyako na Yesu, avuganya na Museveni. Naye engeri gye beeseba ku Museveni balinga abagamba nti Bobi Wine avuganya na Yesu nti singa atula mu ntebe tebagenda kuddamu waba oli awo kusinza ate nga si bwe kiri. Naye munnange era nga bola abaseeka abamu ne bannaddiini abalala yoli kasitaabanga obwongo bwonna butunudde mu nsawo omutima ne guva mu kifuba ne gugenda mu nsawo ebyo by'osuubira. Kale solida yeetaagisa kubanga nabali nabo bakulaga gwe bw'otuuka okulaba Ssenyonga ng'ayogera ne Bugingo kiba kitegeeza nti wateeka okuba waliwo amaanyi ag'enjawulo nti bonna balaba nti singa bagezaako ku kino balina okwegatta ku kya Museveni balina okwegatta bamunoonyeza akalulu bonna bapasita bonna balina okubaawo kitegeeza naye bali ku pisito kubanga atagenze wamugye no Museveni kumulabako oba kukola kutyo bakugenda kulaale kiba kitegeeza nti giba mitawaana gyennyini bwentyo bwe nkiraba nti wano waliwo kibayita okwegula kibulaba nga waliwo abantu abagamba nti nateeka sente nnyingi mu kampeyini za Museveni kuyinza okuwuliza nti balimba baba tebalimba babeera balina okwegula kati bagenda okuteekamu agenda okulaba nga Museveni akalulu bamulangiridde mu ngeri y'okubbira kati nga bwe kyali mu 2021 ng'ate ye naye talina kyafunye mutera agenda muddiza ssente ze agenda okulaba nga talina benefits talimu abo aba protecting gains nga batandika twakuyirawo omubiri n'entisaasaanya ssente abamu ne bagendayo okuzimubanja tamanyi emirundi yagamba nti Museveni yatunulira mu bajje nga mubajja amutegeeza nga bwe yasaasaanya obuwumbi obubiri Museveni n'asiriikira bw'ati kwe kugamba kale babawe ng'akitegedde nti si kiri mu mufera naye nga talina kyakukola kubanga ye kennyini ye yeeteekawo ate era nga byonna binenyezebwa ku ye kubanga ebyo basajja be. Kale munnange sigenda kusukkawo nnyo wano tusikale mu mboozi zaffe eziddako wano Uganda Talagi nga bulijjo akuume.